ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 2018 abasajja abaali mu ngoye eza bulijjo emisana ttuku mu kibuga Kampala nga babagalidde emigemerawala baasalako omusajja ataasooka kutegeerekeka ne bamukuba nga kw'otadde okumufumita ebigala by'emmundu buli we baali basanze era bwe batyo ne bamuteeka mu mmotoka ey'ekika kya kamunye. Ono oluvanyuma kyategeerekeka nga ye Yusuf Kawooya. Kawooya oluvanyuma lw'ennaku eziri mu 6 yalabikira ku kitebe CMI ekireka era n'ateebwa ku kakalu ka poliisi oluvanyuma lw'okuggulwako ogw'obutujju. Embeera Yusuf Kawooya mwe yali yayungula bangi amaziga omwali n'ab'eŋŋanda ze nga yali takyasobola kwewanirira nga balina kukwatirira mukwatirire. Mu mwaka gwe gumu ogwo yasalawo ensonga z'okumutulugunya aziddukiza eri akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu olw'obulamu bwe okubanga tebwasigala kye kimu. Kati kyaddaaki akakiiko kano akakulemberwa Mariamu Wangadya katandise okuwulira ensonga ze. Kawooya atandise na kulombojja ebimu ku byaliwo ku lunaku lwe yakwatibwa. Ne wajja emmotoka kika kya Nissan ne parking emabega wange naye nali sigirabye kati nagenda okuwulira nga abaami babiri bampita ngenda okutunulayo nga sibategeera nali nkyagala ne Beatrice nanga naye abo nga balina emmundu. Agamba nga akwatiddwa yatwalibwa mu kifo ky'ataasooka kutegeera gye yamala ennaku kyokka ebbanga lyonna lye yamalayo yali atulugunyizibwa ng'ekyokuttale. We nagenda okudda engulu enkeera nesanga nze nazena nzibidde omusaayi mu kamwa mu matu nze nazena nga sikola kinga sobola na olunaku olw'enkeera woolwo ne bantwala ekireka. Bantwala ekireka kati abasibe be nasanga mu ssero y'ekireka be banyumiza wa gye mbadde. Ne baŋŋamba obadde wali waggulu olaba obuyumba obubiri. Eyo CMI abasibe nga be baŋŋamba. Wakati mu kulombojja ebyamutuusibwako akulukusizza amaziga. Embeera teyali nnyangu kubanga it was not an easy situation that time. Kukuba mpaka lwe nazirika. Bw'ati asabye akakiiko kasinzire ku byamutuusibwako kalagire gavumenti emuliyirire asobole okufuna obwenkanya. Badokita bamala okwekebejja baagamba ki? Bansanga ng'embirizi 2 zaamenyeka. They found out that 2 of my ribs had been fractured. Bansanga okutu okumu kwayabika eardrum. And one of the ears had the eardrum. Ono ajulizza obutambi obwalabikira ku mikutu gy'amawulire ng'akwatibwa era wano akakiiko kamusoyezza kajjojijjoji w'ebibuuzo. Oluvanyuma alagiddwa adde mu kakiiko kano aleete n'akatambi k'ayogerako. For us to know how authentic it is when the days of AI, so maybe they should get a video expert who can give a report on how it was downloaded and its chain of custody. Akakiiko kano kakomekkereza enteekateeka y'ennaku 2 gye kabaddemu nga kawulira emisango gy'okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu Kampala nga kati kakweyongerayo mu bitundu by'eggwanga ebirala. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.